gamba mulire mulimu ze ba politician abambe sikirizamu ne mulimu aba statements bakola ngazi nchazirina mbongo ebitandise okubeera mu Uganda alo leero Mugisha Muntu yabyogerako. Mugisha Muntu alina ka video ke yakola n'abuulira omusajja n'amugamba nti musajja gwo kyali mu uniform n'olina okwegendeza wa akaseera kojja okubeera ebweru eyo nga tolina mundu eyo akaseera kajja kukubeerera akazibu nnyo. Naye zino video zetandise okulaba nga ebintu bino era ndabendera the prophet Highness Majesty King Kamala byonna Angel Bobi Wine byazayogera nti nebudde buli kyuka ebintu muligenda kulaba ebyakabi mugenda kulaba ebintu bitalabanga ku ntandi sense okubiraba. Nti abaana bakwata bu video batango bubatuluzaamu nti buya ayingidde mu line batayingizaamu abantu ne batango ku exposing yaddala no police nerabanga yone eri ku polling station eswadde nereka people power wangule ngegezeza ko kwekisa zonna zonna all these ugly schemes babobulu ne babeera bezaawo nga bagize. This is why nze muntu akkiriza mu kino ekintu nti baganda bantu si buli muntu ayambadde agunika people power ndagenda kuyitamu era si buli muntu alina agunika people power akakofiira ako agiye fomu ezo alina weyesimbe nti alina obusobozi obufuga eggwanga. Lwaki zinakola video luli ne mbagamba bannange omuntu watuukira okubeera chairman w'ekyalo emyaka 25 nga chairman Nyanzi yandibadde ava ne mu business za mutabani we. Osobola okusanga omuntu ali shallow minded okuba ulyako erinnya Sentamu nagamba Penge yate family ya president wo naye balina obusobozi abo. Lwaki agenda ku national TV omusajja omukulu nga Eddie Nyanzi bwe ndaba ebintu ng'ebyo ze binga by'amaziga era nkwata essimu ne ngamba njagugane mukulembeze bwaffe olwo ebitunyigiriza. Lwaki? Kuba mulimu abatuukisa. Nze iPhone nalabye gundi y'omusajja gwe bayita Nyanzi ne ngamba no. Lwakuba Bobi Wine emikono misibe gitya obuganzi bwayitirira buli omu gwalinamu essuubi talina gwagenda kugaana naye mubaagala okuyitira ku ye mulimu abagenda okwonoona obwonoonyi Uganda ate nga bonkyesa baleeta ekifaananyi ekibi mu gurupu yaffe oba mu kampu yaffe. Nze nakola video oli ne mbagamba badiya waabo nabona bani badde baleekaira ddala kuba bayingiradde ebyobufuzi era omwana tannabiyingira ne basinga okwonoona nakulabidde chairman kubeera chairman w'ekyalo kiri okukisigala awo naye ate otulabisa kati nzira nongambe nti naze biki otulabisa eno Uganda gye tuliko muganda wange ozzo discussing ebintu byotamanyi noze mukana akakuukulu nti omwana wange basinga okwagala omwana wange yaliko otwekwekemu mutulabisa ate nga mwali mwabiyingirizaako okukona ebirema mulwanira obufoofufu nze nyakutabuka nyakutabuka munye bujja mu masenyu gendeko ne muganda wange munye muganda waliwo ebintu ebitulabisa ffe era no kufa gundi egende ku buli gundi yenna wa people power. Nze mpagira Kyagulanyi yekka omuntu yenna okugira ku kaadi ya Kyagulanyi olina okundaga nti olina obusobozi. Bino ebintu by'okukozesa Kyagulanyi ne mutwala parliament ejjulemu emiwulengi bya parliament okuba nti no mwakitegedde muntu ayagala abantu mwakitegedde mukakamu awero kaminga ne gwamanyi nti agenda musokola muntu. Bobi Wine ye muntu awero kaminga ne gwamanyi nti agenda mufumita. Is now a leader. Niwe ebintu tugenda kwita bintu genda tuswaza on national TV. Ngo twambadde enkofiira za famous papa tulengeza. Kuchero si kiri okay baidi yawe besimba okay yo. Mwamba dinsekola mu kuba kalulu. Nagenda obeeri ne nakawa bayesimba ne kwani eyo. Naye bamukuba. Kati era obulawo batagala. Bakwesa just kino mu Bobi Wine wali balwanira obufofufu. Balinga era abagamba nti kino kigaana, ukiba kiganye ekyono, fetubaako wetuli. That kind of mentality. Mba muno obuzibu mu family mu Bugonjoli, but we are tired of this kind of obunyunyuso obumagala okukozesa nga tezi kyali kyabalema mu family muli bantu b'amaanyi kino nkidda. This is why I love Banjo man. You're sticking on real estates. Azimba buyumba bwe. Nze Mickey Wine is my favorite friend. Ageza alangira nti agenda kwesimba twiki nja kutabuka. Nja mukuba nja mu campaign. Lwaki? Kuba ffe tulwanira. Bobi Wine yadda representing agaana obufuzi obw'ensikirano. Agaana obufuzi buno obw'okuleeta ng'oleeta bantu bo. Ebyo byagaana. Kati nze Bobi Wine nkera bugezi kubacha n'enkulemesa omuganda. N'ogamba ate abadde Kipenge bamulemesezza. Lwaki? Kyokola kikyamu.
tuze mu inbox tubagamba tuukirire ono bate labono ebintu ebimu nebyo mwegendeze ne Uganda gye tuliko era nze Bobi Wine gwe nsibiddeko oluko abalala mbalaba. This is why naleeta oli omukazi ajja kulayinda bire ne musiima nti mbawulireyo nti looya nena mmala muleeta wano nze ndwaliwo omusajja benda banga deya kati gwokimanyi nti waliwo akasajja kabaita kawayiswa mu people power omukasobola okuba he can be anything. Kasajja kali intellectually kazibu nnyo kano ka Shamimu mulimu abantu boolabanga Shamimu obalaba nga tebaliwo mu nsobi mayanyi naye nze sagala kuddawo okulaba abantu balina obukofiira bebakulembera mu gundi yaffe ate nga balimu embeerera nze bitanyuza binyumiza mbaleka no kawaanyi simanyi ka people power biki nedda nze nkuba Kyagulanyi nze nalemera ku Kyagulanyi yekka we nalaba mu ebisasala mu people power bijja bigana nze musajja bameka bakananga bano musimanyi bomalete mu ndesimbe ku people power bameka bentimbi eyo ne wakisiba timbanyi mukozesa Bobi Wine. I have a video when Khalifa agamba Bobi Wine ngagamba is not a politician. I have a video here. Khalifa ngagamba si politician we Rwanda ne bano bagundi ba Spice Diana video kweli. Na yeye to kufuna omugata alina kugamba amuna alina kubisiwesi baku Bobi Wine mwe wabajja kadi agende simbe kwa katolo wangu. I know these hypocrites, the musicians and everyone. Bawe ko isa Bobi Wine. Nze nkuba Bobi Wine. Aho mugenda kusanga obuzibu. Era mujja kungamba bwatono we need unity atono mama. You go to National TV and get a watch. The Nyonyola Abana Bank and no, this is a fraternity my president is giving. Then get your Nyonyola Abana Bank. And we are fighting for a better way and get your Nyonyola Abana Bank. Go talk about the sugar coating, what sugar coating a card, see some of the Nyonyola Maru Comuneria. These are the people that Era Mugambia are we were from a family president to one anybody more. However, family we have a politician is doing to it. Now we are so called anybody more. Malaika nasindike malaika ukatona nasindika malaika emu evlasti boni Kyagulanyi iyo kiremba nnyonnyola nemba mbera bagamba uti mbawulirize remba mbawuliza mbaweri iso deni mbadeke kama Bobi Wine wakola statement lobera ku maso ko bikolwa byabwe ne kunjogera yawe nawe yali abatadde mbagala bene bategeera bali yawo balenga bulizi bukoti bati bajira mu muto abani wabe mutabani wa statement joko nayo kango yabadde enkofiira ebeeringeza omukulembeze waffe. Nze bunyambala ka kofia nenziabu nesimbe wezana netaka kuba chicho wesimbe nga sikimanyi bagamba bibana abantu ba Bobi Wine zisiza chikiza ngazo mwagiza Bobi Wine yakuba ku namba jene mukku mweyamba zo kofira kati mwina mwambalo mu kofira nga mwanche butegeeza ne mba mwagala bifu aba mwanye mwako muko sabu kofira mnofuna bifu alina kumwechi batwalayo mufukire dabiri batulwanisa mufune we musimba amakanda munyunyutese nezo omiwo omusoro mwenga gawaze nenga mukoseza just muntu wanu libareta katonda gwe yasindika sisiza chikkiriza sora chikkiriza ekyo lwaki omusajja gwenjogira ko yalina wa enyali mu kusooka anko Nyanzi era regime enagisavinga konsubi. I know why Bobi Wine cannot speak. I wish I was singa na lives ever spoke singa na lijowero Bobi singa wango bakumulimo emye singa oba spokesman wabongo bakoda mu mwezo wanda ndiogedde ebikuli ku mutima tosola kufuna Bobi Wine ze ndiogedde bemanye ebikuli ku mutima video ja kujira nero sola kubyoge kuba byadwe singa abantu ngwa bakwesolode baganda na buli muntu akusimbe mwaka koti n'obugundi bagala kuyita ku people power. Era ze singa muganda wange Bobi Wine wanfulo omwogezi nga basenyo tebaliwo singa ija kudo otambana abantu abo ekisone nnyo babatala nti kyedi mutwe security nubya ni walina kuvadda natonda fuko ekyo kicho oli andani ndani baji kinto yomwetaaga okibo kyali muyimbi ani omulala so jowero senyo nti akwogerera kale oyo abeera mu myuka wange nti ani omulala nti edi mutwe ndi security mbatango kumenyera ti sector devyo wetaaga DJ ndi wayiswa ukasajja kagenze kusoro kasindika ku interview nti roya nti malende mbakusomera nga bonna bamugaso neso kan kujja mti bayite ebireri nze bayinza okutwalira mweyo saka sinjo kuba twambadde obukofira muli wali mwale mulwanira obufu mutu okyesa muli kati okolo omwana yakifuga munage jakubeera gwe east west yes nesennyonyo okubeera nga agala kwesimba gye yesimba alina obba nnyonnyola tutambulira mu nsi nga tulina we have to set examples kuba twagala Uganda entuufu nze tebantwalira mu bintu ebyo bya kiyayayi betuwogera bitulabisa
gw'osuubira Muhammad Nsekada yadde asobola okukwata mu kitabo kyo naye yamaze kupima n'akupima alaba byogera tobitegeera ono munnamateeka looyo Nsereko yasomako bikoze bitya n'akujja olongera ne ku stage akwata mu kitabo kyo ng'omwana omuto ekyo nakyo nkivumirira Muhammad Nsereko kyowakoze okukwata mu kitabo ky'omusajja ng'ogamba bwaze awandiise notes wamulaze nti nate mwana muto amaca naye kyakikola kuba byogera tobitegeera buli kintu tukuna ensonga ky'abantu bakikola kati yese bwe yakutunudde mu statement ekyo za dressinga mbu wakibi kumenya naddale mu kitabo kyo mbakebera answers zo omuntu ateeka okukola ekintu ekyo ngene ate gw'osinga ne Muhammad Nsereko emyaka guli kitaawe yali badde akuwa n'ekitiibwa naye kati wetutuuse ku ggwanga waliwo ebintu etulaba ne gamba kaliza Nsereko bakumbira ne jamu kuba oluyi kitabo kyali kyakwata mbu anoonya ansa Nsereko wamwaka mufumbira kamukutwalira olaba kasajja ka Bobi Wine akwebayita kawayiso wakawulira tulinamu abatuufu ne tulinamu abakyamu bangi bali badde basigala just kubeera nze ndaba omuntu ng'ayambadde akoofiira afuuwa omulere nkyagala nnyo okusinga omuntu okunoonya ekifo nga talina busobozi nze nanyiiga okuva Kasiyani waduli yakwata Bobi Wine ne bafa n'ewaabwe n'atwefuulira nanyiiga nze nanyiiga mwana nze nanyiiga nasigala kimu nkuba Kyagulanyi nze nanyiiga nga n'omusajja afiirwa driver we yo nanyiiga abasaida madada babasalako simanyi zinnipo nanyiiga bakosezza omusajja kuba Bobi Wine bw'omanya nti yafiirwa driver we era olunamu agenda bufiira tewandisaze Kasiyani waduli kati sinza kukkiriza muntu jasi kuddamu kwesa Bobi Wine byakisiira nkubyoca bakwisa omusajja ne bamukutisa ne driver we b'ekiyongwe omusajja yamutisa yamuleta kuba oyo omusajja yakozesa popularity ya Bobi Wine nti Bobi Wine alwayo okujja ewaabwe mu ngulu omusajja Bobi Wine ebyaliyo mwabiraba biwoobe abasajja nze ba politician era nze mmanyi abantu waki mwagala nnyo okozesa Bobi Wine naye nze ndalaba era bintu ne mutabani ne mu family kisobola okujja oli n'atwala just advantage uyasobola okutwala advantage nti Bobi Wine nti omwana muyita kujja mwana wange kyamala enyanza nti edya wense namukola effeto mukuzizza tekadaffe katuyitewo naye nga mbadde ndi obufuzi ng'ate ebimu mubadde muwagira ebikola ebikyamu amaze kujja mwana singa okunyiiza nti mubadde muwagira gavumenti abamu ekola ebintu ebikyamu nga mubiraba naye mutabani wammwe oba muto wammwe bwe mwakoza avuddeyo nga malayika ensi emwagala kuva dda atandise oli ku kituufu yali ku CNN mutandise okujja obukooti bwe mwali mwazizi kati musongana mwana wabeere meeting ndaba nnyo kigundi kyammwe ekyo ekitebe ekikulu kye tubeera amakula Bobi Wine wange Facebook gundi wange kabaka wange kwayogerera ne Ssennyonyi nono omukazi abeera avunula ennimi ku kitebe bakimanyi ekitebe kibuuza muganda wange akimbuledde biba kitaba ekitebe ekyo mwe musooka okubeera mu bukooti oli ne mutulanga abakungu ningambalaba bano mwakulakula dde ebintu sibitegeera omusajja ali mu struggle mulimu kunoonya simanyi munoonya kukola mukolaakola obubaga kiki mukolakola obubaga gagala tonnagiggusa mukola embaga mufa sex bangi bakoze embaga omwo mubakola obubagabaga buyitinganyaawo buli mwezi gye basonda simanyi millions of money naye kugamba wakaddiira wali tosobola kubeera ngaokola embaga olirira Bobi Wine wabeera ku gundi otwala advantage eyo nti anything ekiriko people pa basobola okusondera nze ebintu ebimu nno byanyiiza era jatandika okubyatulya kimu ku kimu mbagambe nkuba Bobi Wine na Mama Solomon abala mujja kwesootinga abala don't trust anyone okuleka abazze nabo ba Edi Mutwa ba Nubian abasinga akasajja kawaisa okajja ku National TV akasobola kagamba Museveni yatta abantu zabo bintu binjagala sefayo kasi omuntu ayitamu nga waddipe wakiguli kya kasabeera nga kasaba nga si wa NRM nenga wainenga ino obusobozi bire bisibifaako kasaba nga akkiriza mu nkyukakyuka ne Uganda empya nze gwe njagala abire mu kifo ekyo so sinti entirely tufa abambadde obukofiira ng'osanga n'omuntu just okuba nti awo tulina okwegendereza waawo era lwakuti Bobi Wine tayagala kudisikasinga waawo naye amanyi awo wamwokesa
nja wagenda kujja zipulukenge nnyingi abantu abatalina busobozi bayitemu nti Nuupu ewangudde Nuupu naye ani awangudde ani awangudde zijja kufiira ku mazimu ani awangudde zena nti muntu yali akwata mbizi zokuba yambadde akakofiira nti bwe tulonda kati mwayize eri tek si muntu zagenda kunkulembera ekyo nja kukipreachinga nkibuuse n'abantu nze nkuba endulu nti onayiseemu wa Nuupu kikyagenda okunkolera muteeke ku interview agwere ebyo byayogedde mukutele ku interview agwere ebyo byayogedde nsanyika okusaasira abamulonze nga tebamanyi basimbye layini temukozesa Bobi Wine kuwonoona teggwanga nze babimpa biposta brother nesimbe kugulira people power mpanikira nze nkuwanikire nze penge nze sitaani nze yonka amabere ga Walumbe nze penge bimeka bemwakalabayo nzomize lugambo n'omuvubuka mbere bimeka bemwakalabayo nze simanyi nzijide ku people power card bipanda emirire mu WhatsApp buli omu ataddeko ne kabendike bameka benakaleeta wano bendesobera mu balabi babadde bantu bamukulembeze waliwo gwe nayongeddeko nze penge mbotaddeko okuwulira zimeka nsikuduka pa people power buze nkuteekeyo waze ngamba okozesa nange onkodese okuba osuupise mu ssiru mpite mu bafollowers mbagambe mbuteekayo ono nze akozesa ab'okugula wundi abagenda okusimba ennyiriri nti owa people power abeeyo ababuuze nti gavumenti ebbe sente mu covid okulonda mwakulabye obuvuyo wabadde ne masiki sanitizers zibaddewo amazzi gabaddewo we need people abasobola okwadressinga bino ebintu so si abalwanira obufo we need people asobola okujja n'agamba alright abaana basimba layini nga balonda ni abadde ne masiki ni abadde ne sanitizers amazzi gabaddewo nti nedda n'ebino baabiyisa bino babiyisa nti kuliko ne sente zammwe ze babakubaza omuwa obusolo mu kulonda sente zammwe bazibbiddemu ebyo kiwajja kubeerawo amazzi babyogera gabaddewo sanitizers zibaddewo bino betuwetako ku muntu mu people power aveeyo ayimirire zigwenzi okuteeka ku peegi yange bino byogerwa bayiswa bamalende abasigadde bonna abazunga buzunze kumala kusala amakooti kulaba mukulembeze wange munyunyuuta nze bunyinza obyogera nze peni kuleete wano simanyi onkozese era weddambala beeyo nze people power ewangudde akalu simanyi people power wangudde akalu simanyi nkaaga ku kikaaga noopere ku ntikko ne mmanyi muleese obuzibu era some of you mwetaaga brain check naye mulina obuzibu oba mulirirako olw'ensonga emu Bobi Wine Kyagulanyi afuuka omuntu w'abantu emikono misire nze nabagambe nembeera mwogeza Bobi Wine singa yange obadda kuba nyinza n'okwogera ekikyayagala dde okwogera mu kika kye nenkiteeba buteebi nenkirowooza mu bulowooza takiŋŋambye neŋŋamba nenjogera statement nga yayagala dde ogigamba omuntu kuba nzimanyi olwo byayagala okuyisaamu abantu bagere naye mumwesibyeko nnyo muganda muleke na 100% sure ngeje mwagalamu okubeera abakabi Museveni asobola n'okubawa essente ne mutta omwana oyo nzanjirize bwenti bwenjogera ebyakabaka mwabiwulidde bwe muyita bakwasa ddamule bagala omupangira omutalubu yasiba abibagamba nze mmanyi abantu nze mmanyi abantu tebantwala sipiidi bwe twakwasa ddamule kabaka n'agimuweera mulaba byamukola lumbi asiba abibagamba si mugiyisa ensiro bagala kaabya Buganda Buganda etulukuka amaziga yonna ninga mwe mwamwewera ddamula nzogere ku makyo ngambe mbo ntwale speed tibankwata nze nyinza okwogera ebintu muganda mwe mutawa wamwe ne mmuleka nyinza okubagamba ebintu ebimu ne mbagamba mmwe nze manyi basobola okubawa akajjamu omwana ne mmukola ekikyamu mamanyi tibizibeerera mu kika kyokka nze ebintu mbimanyi. When a young man arise, muchikacho nachonanga balabale mwabira problem. Mwabira problem, big problem. Alize kukira kuma changu ngamba mwedi ya wangu bile sima ngambe. Nenga manjo mukulembeza kuita ku simu emisinde gye ntwala. Nze kuba Bobi Wine ava mu kkubo yenga avaama alisigalamu yamanyi. Ate bugenda kunyumirwa. Mbagambe n'anaamutula majja babuza omuvubuka abadde ki. Nja kukuba Bobi Wine yekka nga nze gwe nkuba gwe mpagira. Nze nkuba ngiri ya Bobi Wine gye ntambuza strictly muntu omu. Oba gw'omunaaza ebigere. Oba gw'omufumbira emmere.
oba gwe omukola ki nze tuli mu kutya bwe twatuuka tuli mu kutya mujja ku TV mutulabisa mugambe nti abo bakuuma mwonoona bwone kale singa mwasigalayo tuli ku sitwa gwe singa mwasigala nemumanya nti kale ajja bakolerera kuba mwe mwalimu ne mutakola zino zibbulanda ze mutanze kukola mutuwokyesa olekakofiira kaffe kajeemu abadde ki muba mulowooza mbalimba mbazanyire interview gambi bazanyire bino this is public information ate goine inbox kuki mutuwokyesa tujja nno kubikkiriza wano twatuuse kyokka maama nakakantu bakayita katinda ne kagenze ne kampo waliwo omuntu wemakinze naye sokemala okumuwamo katayimu nja kukyatindamuko naye dda naye mulabe lubalalo aŋambe bannange amaaso gagano ganege sitoli kikabu mapeesa ga kabuuti soke mugambe nkyakyatinga nansi yange tujja kunyumira edda mubuzi amuziza gyembeera kamugambe gyembeera ageza ngambe nti ambeera kumpi olaba obuzibu nvugewo kika 15 nokuba abeerawo soda malumu abo banyanguyira sibalinaako obuzibu bino binjakalabi paka weneyingira ensi ensuubiza zenva ku kituufu so ziva ku kituufu here we are kale ngogera ku makyango ngambe ekirala songera kubalabisa mbabuulira amazima teri agenda kubabaga kalize njogere nani nkubire ssenyo nyesimu mugambe kino kikyamu nedda nne kubagamba bemulina okuwulira funyire mumaaso eri wano endeetera bino byebintu byange ageza ngambe nti andi kumpi wano nyamugamba jangu kuyigiriza amazina ga Ssekitulege netwazinanga eri ku muteera netwazinanga ku muteera yange mukwano tuzine ku mazina ga Ssekitulege naye nga mbaagala nnyo baganda bange so mulaba nsobi tuzoogere n'omukulembeze waffe wazira abantu abamajja bayitamuko ebbali abaganda simanyi meeting zaabwe gye zituula yali no point ndinabirabyo wano byokyesa mesere kunamuzoleeza omwo akubedde mu bitabo bya ngamba answers kati oba yabadde awandiika biki era mundekeremu nange essala nze kati bino byenasigala kateze nyiza okuddawo mu njagala kafuka gavumenti nze nasigala kutemesa ndi musajja ali simu mwambaite ku ankolo ombuye tukoze tukyemuluza yebasera ombuye atubulye ku byakabaka muri sitede twongereyo emboozi ku kabaka naye nga kyekyo akabonero Bobi Wine ye ansa president bono bonna babawo beekaza bwekaza nalabye abantu ba DP abasivumanga Bobi Wine tebatudde wa Bobi Wine Bobi wegendeze ku kikopo kyonywerako omuntu atambuza obugundi bwa Bobi Wine mwegenze keberegira se bagisembera abavudde mu DP nzira mu statement Bobi bidyene kutuukeko tokkiriza okusembera omuntu okuteeka ku kisifo ng'ava mu DP abo abazereti bujyo tebakulaba nti wooli balina kibabala tokkiriza na ku kikobukobukobo mazzi ga Lwenzo lyagabeera mu meeting jangu nagago mama era mama Solomon namuotaddemu message naye blutikinga ne mbanya ali busy mukyala mulimi abeereyo ayebuluza ndagala kubeera nga atirako bbaawe amatooke mayinza kyembayi mpozi wa Bobi Wine omukazi asinga okubeera nga akwata omukazi asinga abisiba ate mama Solomon ayinza okukkiriza Bobi Wine omufumbira emmere kati ebeerako nga mbugumi kekazi kajefumbira mama Solomon bana bakazi abameketa n'enjala talina bino byalaba bamuwa buto abana basire queen babeera naye alina okubeera nga akwata oluwombo okubeera president nga amunyigira emmere amazzi amukoomera ensuwa nanywanga kalike kali ensonga kyajja alasabulasa beebuuza anywanja sinjaga anywa tuzzi twansuwa tukoomere
ebiwata enkoko tulunda embizi tulunda ffe tuliko bichi sente yingiza hadi waka twasikira nsikire tebirimu betebirimu kubeera muno tusikira kintu kyonna tebirimu kubeera tusikira kintu kyonna alikiriya kataiza kukiza mutenda kufumbira Bobi Wine mazzi era n'amazzi Bobi Wine obonda bamulaba obuntu wanywa Bobi Wine babi yagafumba gamazzi gavira straight mu nsu mutebbawe muise musiru era Bobi Wine togeza n'okwata ku kintu kyonna tokwata omubaka yenna mu ngalo katandika okwegendereza era badde nsaba committee muganda wange edi muntu emanyi video eno ojja kugira bali muganda wange selected Devi Bobi afunegira bagenda tayiga okuyisa obutwa mu njala abadipya abazze nkubuulira omu ku bo alina okuba bamwadde mission yabutu awo bonna balaba ndali bali bazoliya kuba abasinga bazze ba veteran balabanga ebiseera ebisinga bamu basoma n'okusinga gwe batunuulire mandu ambo nga simanyi mbu mabirizi abuuza simanyi ebikwogerako mbu ebyokusomako wagenda ofuuka MP nga tebakulaba tewalina bisaanizo ku biseera ebyo naye nakyo kinoonya mmere yakulya omanyi omuntu nga limu akula abajja keesi z'abafu omanyi omuntu nga akulidde ku kye bayita Baba bagira kesi z'abafu mabirizi yabeeranga babagira kesi z'abafu ze yasomera obwalo yasibutegeera zo mabirizi namulaba eri musajja ne mufara muzibya tusenge bizisooka n'otuyingiza obufere era nze mulabawo nga yefu yali ku mukulembeze wange kyamuwa nkyasirise n'owulira mbu simanyi kiroya kibamisa amanyirako ne kabaka naye kyakisirise ngenda kisooka kiwemu obudde kikiwante gwani abuuza ebyokusoma kwa Bobi Wine abo bonna ajja kubafuna ate tusobola bbaguba tubeetaaga naye nze nkugambye naye Bobi Wine akimanya abo bonna waliwo kwe baatumya obutwa kaze nyizo kuwa omuntu abasajja mbenata bukuwa kusoboka ilo omuntu obulabire face zigabo omuntu abasajja bakulu eyimbo yakulya ali mulago kubbi yo bagira bikesi byabafu yiwante nga kisiba walere kikira kibabilizi wabira church yono mwami bamwirani church yani yabira omusajja omuzokole pastor ne wabira nga mulago kuluzi eyo church bagitani yabira nga omusajja alimo omuchere Pasta alimo omuchere musibanyi omuchere gw'omukisa omusajja yalima nga simanyi omuchere gw'omukisa pasta ekyabba abantu ekyo simanyi mukimanyi kirina lubalu pasta oyo munauganda oyo yaniwo olwo pasta oyo pasta omunauganda yabeeranga eyo kakandi nga mabirizi asiiba awo era wabakubiramu atatu iwani oyo nja kumutandika kati gwani abuza Bobi Wine ebyenjogera naye kati akwati mbamunonya mmere yaleero kutandisa okukumakumamu abantu omubiriro naye mwenna nja kubatwala sipiidi nakuba nkyakulaba okyali just oliawo mafaabi Fred oyo kyasibangawo wakakanda ekyo kimazi simanyi nekyasomera bwalo yange kikuba ku draft ono w'obukyokolo kati kuwasoma ddi mabirizi kuba mabirizi okimanyi nkumanyi newe mpulira nti olira oya mukokoti vuba okusomerawo naye tujja kukebera mu bikozizo tujja kutandika naawe kuba obadde muntu awo amatatu wakakande yalimu omucere yalina ogundi kuluzza